Ogambo cha mwana wa mama. Tobera mukodo. Kankwatiremu. Kakwatemu. Atompe yedda chikatano kumukaga kumusanvu. Olunaku lw'ejjo. Parliament y'eggwanga bakakiiko akakola mu kusunsula ba minister ababa balondeddwa General Yoweri Kaguta Museveni bwe kakomekereza omulimu gwako. Naye mu ba minister bano mwabaddemu ba minister bana ababaddeko embiranye oba ababaddeko okuba empawa naddala ku kyobutuuze bwabwe. Bena tumanyi bulungi nnyo ssemateeka w'eggwanga alambika atya nti omuntu yenna bw'anaabeera nga ayina obutuuze bwa mirundi ebiri tajja kukkirizibwa oba tajja kuweebwa buweereza mu kifo ekisooka waggulu ekyobwa pulezidenti, ekyokubiri ekyobwa vice president, ekyokusatu ekyobwa minisita bepo ne cabinet minister. Wali mbadde ntegeeza prime minister bepo ne cabinet minister n'oyo omuntu akola ku kyokuuma national data. Kakati mu bantu bano babadde bana okwabadde omukyala ayitibwa Shats muwala wa Sam Kahamba Kuteesa, okwabadde omukulu amanyikiddwa nga Sanjay Tana, okwabadde omukulu amanyikiddwa nga Echodu Bepo ne Dr. Lawrence Muganga. Sanjay Tana ye yagambye nti alina passport yemu ye ya Uganda naye nkubadde muyindi naye ye munna Uganda. Speaker Thomas Tayebwa wano njagala ompulirizeewo bulungi. Deputy Speaker Thomas Tayebwa mu bigambo bye yatugambye nti ba minister bana bano bonna babadde n'ekiyitibwa dual citizenship. Weewaawo mu bana bano omu yabadde n'ekiyitibwa multiple citizenship, kitegeezadde n'obutuuze bwa mirundi esatu. Era ono yabadde Dr. Lawrence Muganga Vice Chancellor. Weewaawo Dr. Lawrence Muganga ye agamba alina passport za mirundi ebiri. Era kyovula nange mu statement zange zasooka nze saatunulira kya Bunyarwanda natunulira kya citizenship kubanga Dr. Lawrence Muganga yazza akyogera lonye nti mutuuze we Canada. Kitegeeza yadde mutuuze we Canada ne wa Uganda wano. Naye njagala kudda ku statement ya Thomas Tayebwa wano we saagala bakubulize bulize gwe munna Uganda. I don't think it's true nti bano abakulu abalala abasatu minus Dr. Lawrence Muganga nti baarinawunsinze citizenship zaabwe ez'amawanga amalala nga Deputy Speaker Thomas Tayebwa bwe yagambye. Kubanga tosobola keera bukezi kumakya n'ogamba nti kati nzize ku Parliament mbadde mutuuze wa mawanga abiri kakati liri obutuuze bwa mawanga gali abiri nga ninawusinze obutuuze obwo mbugyeewo sikyali nabo. Tuddeyo nti woba ogenda olinawunsinga obutuuze bw'eggwanga eddala prosidi ya mitendera ki egiyitibwamu. Kakati olwaleero gwe munnayuganda njagala weebuuze nti abantu bano abagamba nti babadde ba dual citizens nga balina obutuuze bwa mirundi ebiri bagenza okujja wano ku Parliament nga baateekayo dde empapula zaabwe ezisaba okuba stripping off obutuuze bw'amawanga amalala era bagenda okulondebwa nga ba minister nga General Museveni abapointinze bali bamaze okulinawunsinga obutuuze bwabwe buno iye oba nedda. Kakati wetutunulira eggwanga lya America, it's not just a matter of nti kakati ndinawunsinze sikyali mutuuze wa America era sagala kubeera mutuuze wa America n'owandiikira ambassador wa America mu ggwanga lya Uganda wano. Waliwo emitendera egirina okuyitibwamu. Ojja kwesanga nti kikutwalira almost emyezi 6 ku 7 either n'eggwanga lya America liyinza n'okugaana okulinawunsinga obutuuze bwe bwakera ku makya ne likuwa the same to the ggwanga lya Canada. Nfuna bulungi nnyo kati akonka kulekedde era saagala olimbibwe either ng'abantu bano balondeddwa bakakasiddwa naye nga mu practical tebalinawunsinze butuuze buli oba nga tebulina confirmingwa nti balinawunsinze amawanga gano nga tegalina confirminga. Bayinza okuba either nga babawandiikidde naye nga amawanga gabe bawandiikidde tegalina confirminga. Eyo si y'ensonga awo nvuddewo. Ekiri ku X obudde buno Dr. Lawrence Muganga agamba nti alina n'obukakafu obwa recordings ne video bwe yabadde mu vetting committee omukulu Thomas Tayebwa nga amutaddeko ekibeera ekisemberayo ddala olw'okuba nti Munyarwanda. Nti kyovola abalala bonna basobodde okubaleka ne bayitawo ye ne bamulemesa nti olw'okuba Munyarwanda.
era Dr. Lawrence Muganga nagamba aina video ne audio recordings obazayisewa obati babakebera nga bagenda mu kakiiko kano okubavetinga oba baleka ne bajja ne accessories ezo ze nawe simanyi wabula we tulabidde Secretary General Pierre Yu Daudi Kabanda nga avaayo agamba nti si kituufu Dr. Lawrence Muganga byayogera n'ebibungesebwa nti yasuuliddwa ebbali olw'okuba nti Munyarwanda kubanga ne mu government General Museveni mumba minister abanyarwanda okugeza nga Diana Mutasingwa oyo woman MP webuyikwe I think ndoza webuyikwe oyo mukyala Kabanda atugambye Munyarwanda naye yapasingiddwa ensonga yaffe yabadde specifically kuteeka ligamba ki bana abantu nga bakamala okuyita sovereignty bill nga bakagiisa nga era balina ekigendererwa nti erina omuntu specifically gwetagetinze n'abamuwagira kino kituzaayo ko n'emabega nti oyinza okwesanga nti the Dual Citizen and Immigration Control over Amendment Act ya 2009 yakolebwa nga either erinawo omuntu omulala either yali awangalira mu Australia oba mu America naye ng'ayinza okuba ayagala okuvuganya oba okwetaba mu byobufuzi by'eggwanga lino etteekere ne lijja nga liba limukugira nga tasobola era nga tekisoboka kakati olwaleero twesanze ng'etteeka lino likutta abantu bano. Now the question comes tuddeyo ku the appointee ani eyalonda abantu bano ba minister bano. Now the question comes General Yoweri Kaguta Museveni ng'akola list y'abantu bano bagenda okubuvunanyizibwa nkakasa bulungi yali amanye etteeka ligamba ki kubanga Anthony General Government abeerawo okugaidinga General Yoweri Kaguta Museveni singa embeere no bwete ebeze naddala ku bifo ebiri crucial ennyo. And then the question comes nti abantu bano bakolebwako background check up intelligence bakolako background check up eryoke fronting eri General Yoweri Kaguta Museveni era ba appointing abawe bino ebifo iye oba nedda. The second question nti General Museveni bamuletera buletezi list ne bamuteraawo na signing ko busayinizi ne jeno ku kakiiko ka parliament akavetinga iye oba nedda. Awo enkudizaayo ku bigambo bya Andrew Mwenda gwe yali recently one interview yakakola weeks nga 2 ngagezako ku describinga embera ya General Museveni gyalimu obudde buno onfunye mulungi nnyo. Then kati munna Uganda wano wenjagala webuulize nze nganze sikirizangako nti kisoboka General Museveni okubanga yakedde ku macha n'alonda Dr. Lawrence Muganga ng'akimanyi bulungi nnyo etteeka ligamba litya n'amwapointinga kati waliwo akantu akali kwano tetutanaba kutegeera bulungi naye njagadde naawe ogatte dots okeekubemu muli okalowooze naye nga before nga tetuna driving into this tribal talk Frank Gashumba njakunenya nnyo bwodda ku statement za Frank Gashumba akatambike ya recordinga ng'agamba nti Abanyarwanda singa babateekako eyanyi wano bali ready okufuuka M23 era bajja situka n'ettaka lyabwe. Ebyo ebigambo tebyali biwoomu naye Frank Gashumba asigala ataayaaya. Frank Gashumba ye yaleeta wano embeera y'okuddira mu Banyarwanda abawangaalidde mu ggwanga lya Uganda wano nga ne ssemateeka abarecognizinga nga a community. Era babaddewo wano bannayuganda babazaddemu abaana obwakabaka bwa Buganda wano bwakera ne babafunira n'omutaka ku lukiiko olw'emmengo ne babawa ebyapa gwe nookera ku mate n'ogamba nti nze ndeesewo abavandimwe. That kind of supremacy teyeetaagisa mu ggwanga nga Uganda nga lirina communities ez'enjawulo ezisinga obungi kubanga abayinjo basangawo ya Warani onfuna bulungi nnyo. So kino kyonna nkizaayo eri omukulu Frank Gashumba naye ife issue yaffe mmwe mumanyi oba mutevuga tribal neffe our issue yali nti etteeka ligamba ki. Respect the law. What does the law says? Era kye twabadde tunoonya the rest tutunudde tubatunuulidde.